Bannayuganda abangamba Ichuli bamukuba amasasi nafa, Kirumira bamukuba nafa, Kawesi bamukuba nafa, Diriruwa Wasava aliruzira, Nobert Events aliruzira, nange nakava luzira. Kati mbagamba kino, Bannayuganda nimejipanga sawa sawa, niko tayari. Generations zijja zitambula, mugenda kulaba ku muntu asobola okukola investigative stories. Mbabulira Bannayuganda bano ba mafia bano balandi gulaba, simanyi bagagga bo mu Kampala, simanyi balina bakifeesi, simanyi kiki. Kakati babadde ebyo byonna bajja babikola, kati basanze omuntu eyetegese. Ngenzo okujja okutandika okulabisa abantu bano ng'egyo gyonna emivuyo nzize njiraba. Ebyo simanyi Bugundi munene oyo yenna nyini Kampala, polisi yonna gina mu ngalo, simanyi kooti zonna zitambulira ku ntoliye, simanyi oyo mutemu, simanyi yattagundi nattane gundi, oyo mafia alina bakifeesi. Ebyo tebijja kukola, bila bitafanya kwangu. Mimi mutaniweza siku Mungu atalala usingizi. Katono nnyo video eno saagala wanvuwe. Bino President Museveni obimanyi, Jeno Salo obimanyi, Jeno Muhozo obimanyi, nze mbadde Kongo munolu Kivu waneno, Kasindi, Kaluluma, Beni. Nga mu mwezi gumu bwe guti ekitone nnyo tusobola okufuna abantu 5 bebakubya amasasi nga bafudde mundu masasi. Nga si lutalo bino byemuuli anti entalo zirumbye M23 erumbye ADF biki nedda, wabula mu mbeere za bulijjo abatemu ba assassinate banene nga bemuuli abanene abajja ne batemula abantu abo bemuuli anti Ichuli bamukubya amasasi nga si lutalo, tewali lutalo. Ebeni okuva Ebeni, Kaluluma, Kasindi mpaka Empondo wano ku border akakatundu ke naberangamu ng'ekitone nnyo omwezi batemula abantu n'amasasi abatakka wansi wa 5. Kakati wano mu Uganda buli gwowulira agamba Ichuli bamukuba amasasi, Kawesi bamukuba amasasi, Kirumira bamukuba amasasi. Ku bukaddana mu 5 bwe tulina wano mu Uganda mu mwaka omulamba okuwulira gwe bakubye essasi onoonya munoonye. So nze nkitwala nti mu Uganda amasasi obe mundu si kyekimu kubitta abantu ennyo bye mulina okweraliikirira. Ne accident emmotoka ne pikipiki bitta abantu kuleti ya waggulu nnyo mu Uganda okusinga emmundu. Kuba tosobola kuŋŋamba nti kati bukyanga Ichuli afa temuyina mulala yenna gwe musobola kuŋŋamba mbu Ichuli bamukuba amasasi banga kyeriyiseewo. Nabeere ekkonga wembagamba ne mmalawo emyaka 6 nga bwe bwobunkenke bwe tutambuliramu. Kakati ate ng'ontiisatiisa bino eno bwe navaayo nenkola akatambi akoogera ku Kirumira n'omuvubuka ono Umaru Mubiru ebyamutuukako. Okuva lwe nateekayo akatambi ako ne katandika okutambula, abantu bankubidde amasimu abasinga obungi nga nabagagga ba mu Kampala mubamanyi, bampadde story z'ekyali mu kunoonyerezaako omusajja ono byabatuusizaako. Niye Bannayuganda nze kyembabuuza kiri ekintu kimu, ngenda kubanenya. Ebintu bino byonna bikolebwa bitya nga musirise? Lwaki Bannayuganda mwagala nnyo zirinda bulwange? Ensonga nga tennakutuukako timuvaayo. Mulowooza bantu bameka bennataasa okubbibwa bukyanga ntandika kukwata Kamoga ne mwandika wano neteekawo ensonga ze eggwanga ne limumanya? Mulowooza okuva ku Mama Wasuna Beni gwe twaziika singa kati twakaziika abantu bameka because of Kamoga? Nenkwata Kasaayi ono wa Park Nkadde Mall, ensonga ze nenziteeka wano, enziba gye yabbamu property ya Haji Ahmed Ziwa eyasooka nga amubbako Desmond 18 awo yazimba Park Nkadde Mall n'akomawo kati ate abadde ayagala abbe ne Desmond 25 ezaasigalawo kukajja. Naye ndeeta ensonga ez'enjawulo, njogera ku bakibamba ab'enjawulo, nenjogera ku bana babba ettaka lya church n'abantu abalala bangi benzize mbalaga waneeno. Niye Bannayuganda abali ku TikTok nga mugala n'okusharinga information eyongere etambule. Bana abantu babba abantu bwogenda okusanga nti Kasaayi abantu bentaasizza essaawa eno jjukira obufere buba bwa njawulo. Bukyanga nteekayo Kasaayi ne mmulaga bangi nnyo, olowooza abantu bameka be nabuusa nga baali bagenda maaso n'okukolagana n'omusajja ono nga neziwa bwe yakolagana naye nga baabuuka nga baawuna okubbibwa ssente zaabwe. Kyekimu ne ku bantu abalala benzija njogerako waneeno. Omulamwa gwange guli kyo bapointi yange eriki nti Bannayuganda musitukirenga muve kuzirinda bolwange. Ekituuse kuziwa bw'olaba nga Kasaayi kyakola kikyamu. Nze neebaza Mulunda Nnume, nja kwebaza omwami omu era naye ali ku bagagga b'omu Kampala, oyo musajja gwe bayita Mulunda Nnume. Kasaayi yamukubira nga yagala beegatte babbeziwa. Mulunda Nnume n'agamba omusajja yakusasula ettaka wali muguza, sijja kwegatta naawe kubba ziwa.
tulina kyomubanja naye ate abalala abakyali eyo nga ne kati nyongedde n'embalaga byonna byonna obufere Kasaayi bwayiseemu nga ayagala okukola olukujjukujju okutwala property ya Ahmed Ziwa plot 43 ku Bench Wanuka Street era ne musigala nga mukyabakinga Kasaayi mumanya nti olwaleero ali mu kulebuukanya Ziwa ekyagenda kulebuukanya ggwe luli agenda kulebuukanya mwanawo luli agenda kulebuukanya mukwano gwo bannayuganda mbasaba ensonga bwevangayo tukwatirenga wamu zirinda bwolwange abawattima kubanga bwe tutakwat bana abantu bwe bagenda okufera abantu tafera mulundi gumu kamoga abantu beyabbaka amataka n'abaferera mu ttaka tebafera lunaku lumu wabula obuzibu oli kwe kuvaayo naga banayi kamoga yanfeze ne musirika n'eddoboozi lye ne litatambula oli n'afuna Kasaayi yanziba ne musirika ne bitatambula nabbo oyo nabbo omulala obubbi ne bugenda nga bukula yenze Benson Pulo ngenda kukomawo ne vidiyo endala naye Uganda kyeriko bannayuganda mwe bennyini nnyini bwe mutasitukirangamu buli muntu gwe mulaba akaaba ne muvaayo ne tukwatira wamu ne muva kuzirinda bwolwange buno obubbi impunity n'obujozi n'obunyomi n'okutyobola essiga eddamuzi n'okukozesa poliisi no bantu obujozi bonna bwe balina bano bakibamba balandi gulaba busobola okuggwawo naye obuzibu n'okulaba obulabi vidiyo yange omuntu ogisharinga etambule nfune following oba onfollowing nakyo byanga kikuluma wabula olinze gwe bamala okubba gwe wennyini nnyini then onkubire lwaki bannayuganda tokola akatambi bannayuganda nze mbabuusa buli ali gyali yonna ng'olina okunyigirizibwa okw'enjawulo ng'olina obulumi bw'olaba olina obutali bwenkanya bw'olaba kwate essimu yo tolinda kusooka kuno nyanze Benson nti oba nina following oba Chicken alina following oba Kasuku abalina following wano munnanga ate be bakolera balandi grabbers baneeno mwageze okulaba wano mu bintu bya Kalimu Hirigi abantu ababadde balina following babawadde sente nga te bali mu kudifendinga omugagga abaana ba Kalimu Hirigi nga bakaaba bajjeeyo ennaku yaabwe abaana ba BMK wano mwabalabanga bakaaba naye abantu abasobola okusharinga eddoboozi ne tulyongera twali batono bannayuganda tufubenga okwongerayo estole n'emboozi naddala eziyigiriza bannayuganda bannaffe tuleme kwetuulako ng'ogamba ebyo tebinkwatako nze Benson Pulo CEO Safi Records.